Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo wano omukyala waŋŋambye nti ndi mukyala wa myaka 3 nti naye nsobola okusika abalongo ne bajja ne bagendako. Iye abalongo basobola okugendako bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna kasita oba nga kyokola okitegeera bagendako bulungi nnyo. Wuliriza bulungi ky'olina okukola. Ekisookera ddala sooka ofune eddagala erigenda okukuyambawo ku nsonga y'okusika. Eddagala eryo erijja okukuyamba lirina kubeera middo. Kyetaaga ofune middo. Singa ofuna omuddo gwonna gujja kuba gukukolera okugeza. Kutukumu oyo abeera ajja kukuyamba bulungi nnyo. Ofuna bukoola n'obuteeka ebbali. Sooka okole bino nga tonnayenga ddagala ery'okusika. Beera nga weeteekateeka bulungi nnyo. Ndi ku ggwe omukulu kutandika ku myaka 18 okudda waggulu mwe mubeera abakulu. Nkusaba ofune omuzigo omuganda guteeka ebbali awo nga mulungi. Ofune n'akatawulo fumba otuzzi nti bwe gamala amazzi okujja gateeke mu kantu. Teekamu akatawulo kano sooka ovumbevumbe obukyala bwo. Okusingira ddala vumba ku balongo w'ogenda okusika. Beera ng'ovumbavumbawo n'akatawulo okatadde mu mazzi agabuguma. Bw'omala kwata omuzigo guno sooka obeere ng'asikisa omuzigo guno gusobole okugonza ennyama eyo. Kikole okumala eddakiika nga 5. Bwe kiggwa leeta eddagala lyaffe lino ly'obeera ofunye. Osobola okuba ng'ofunye bukoola bwa kutukumu. Beera ng'obiyengera wamu, biyengere wamu bulungi. Kwatamu ebyo by'oyenze bulungi oba ggyamu otuzzi otwo. Tofuna w'onyigira otuzzi tw'eddagala eryo. Kwata mu tuzzi otwo oba okwate ku ebyo by'oyenze. Eno nga bw'osika tandika okubeera ng'osika mpola mpola. Beera ng'osika abalongo abo bajja gendako bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga gwasika gwalemererwa. Kyobalaba nga ebiseera ebisinga muba mwetaaga kuyambako olw'ensonga nti gwalemererwa zikulema okusika naye nga ziba zigendako bulungi nnyo wadde oli mukulu. Okutandika ku myaka 18 okudda waggulu abalongo abo basobola bulungi nnyo okugendako. Kakati abalongo bano oteekeddwa basika budde ki? Obudde bw'okumakya buno buba bulungi nnyo okusikirako abalongo. Ku budde bw'okumakya ng'ozuukuse essaawa 1, essaawa 12 emu 2, ssaawa ezo ziba nnungi nnyo. Beera ng'osika abalongo bajja kuvaayo bajja kugendako. Njagadde nkubuulire ensonga eyo. Gwe w'emyaka 3 naawe osobola okuteekako abalongo abo bulungi nnyo. Beera ng'okozesa ku eryo lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Ddagala lingi erisika abalongo. Bw'onaabuuze ku WhatsApp yange nja kwongera okubuulira eddagala erijja okukuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.